Museveni bw'aba talimba kiba kitegeeza muzibe, bigambo bya Bobi Wine. Ate omubaka Jonathan Odul ayambalidde DPP n'amutegeeza nti munnange erinnya erya ofiisi yo lyakyuka, bannayuganda tebakyagiyita Director of Public Prosecutions, kakati bagiyita Director of Political Prosecution. Ate omubaka Nambeshe naye aliko akabuuza amawulire agakibaliga, yege yeegaana agamba si bituufu naye munnanga nti bagambe wali omukka olumu tewabula muliro. Bwentyo muganda wange bwe ngenda okutambuza mu session eno, era nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda Atulagi mu mikwesese gye ndi nnyo, gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo, subscribinga ate onyege notification bell, awo akaddaako akakuli awo kikulu nnyo okusobola okutegeera nti tuwaniseeyo emboozi. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Ejjanyi Ntebe Road okulinaana chachi ku chachi Ejjanyi awo ku kasito otuuke Kajjansi, awo waliwo ekkubo erikutwala Ejjanyi ku chachi oba Ekitende oba Namulanda. Apartments zirimu buli kimu, tolina kiweetaga kubeera nga weetikka ekiyungu eky'omulembe, eddiiro ery'omulembe lirimu buli kimu, ebisenge ebisukka mu kimu, ebinaabiro ebiyonjo ennyo, ate wifi weeri, amasannyalaze tegavaako, security eri ggulugulu, okukusa n'okubeera nti gwe munnange ava ebweru wa Uganda w'emitala w'amayanja, transport wali emmotoka weeri ya bwereere, kasita oba nga munnange okakasizza nti obuukinze nabo aba Hillside View Apartments era ng'emiwendo gyabwe giri wansi. Temo Property Consultants Limited abo nabo gye bali ku nsonga z'ettaka. Oyagala kugula ttaka oba kutunda ttaka, oyagala kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba, oyagala kugoba ku nsonga za byapa, balina zigrader, oyagala kulevelingira ttaka lyo, clearinga ttaka, openinga boundaries, ebyo byonna balina abapunta ab'omulembe aba Temo Property Consultants Limited. Ate omusawo omukugu gyali Uganda Atalagi, omusawo ono Dr. soogera ku musawo wa kinnansi, njogera ku qualified doctor eyasoma obusawo n'abukugu kanajja n'akola research ku ddagala eryaffe wano, kati agatta bibiri, agatta ebi muganda wange tomuwona, abamuloozezzaako weebali. Tetutya kwogera nti endwadde nga kansa ziwona, ebibumba abizimbye ne biddamu ne bidegeneratinga. Agamba nti pressure, sukaali si bulwadde, okuleka mpozi nga gw'ogaanye okugendera ku ebyo byakulagidde. Waliwo mukwano gwange omu eyajja wano ne bamuwa eddagala yatandikirawo nga lingi nnyo, nga lingi. Bamugamba nedda olinywe mu miteeko, yanywako katono bw'atyo n'agira okukakkana, awuza nfa anti omusajja ampadde ebidagala katono binzite. Omubuuza okoze otya? Nti akikuddagala ddagala lingi nnyo. Kakati abantu watwakubuuza musajjawo, kati nze nkukolera ki munnange? Era waliwo n'abantu abatagala kumira ddagala, bamuwa eddagala liteeka wansi wa piro, kati n'amaliriza abasiwona nsiwona. Otegeera abantu bwe batyo. Kakati bagamba nti munnange alimu empewo takola ki, talagwa muliro, tovumaganya muntu. Naye ng'obujulizi weebuli abantu babuwadde, ekituufu kyo kiri bwe kityo, era n'ekyo saali kyogedde. Naye gukozesa eddagala nga bali kuwadde, yakakudde okubuuza eddagala ebyo. Anaazina takola ki, takuwumba. Bw'oba oyagala okuwona then gendera ku mateeka g'omusawo. Bwe toli musawo oli mulwadde, kakati gwe ng'omulwadde naawe tuukiriza omulimu gwo onywa eddagala nga bali kuwadde. So toddaawo lingi ate eddagala ate kuvumaganya bantu. Kakati mwe abalwadde abali serious mufune eddagala, buli kozesa ng'omusawo bw'akugambye. Togenda kukola ki? Togenda kufuna buzibu bwonna. Museveni muzibe, bw'ateba muzibe
then alimba oba kale mulimba bw'ataba nga mulimba abeera muzibe kati Museveni byombi abiri kubanga bw'aba ananaagira kyasinga okukola eri biseera ebisinga obungi batugamba nti abeera alimba ate nga n'obotu yatugamba nti Museveni can only tell the truth accidentally. Tugamba amazima gajja buzzi ne gagwa bugwi yeekanga naye agoogedde naga tenjogedde ku mazima leero kakati ebiseera ebisinga obungi abeera muzibe era ye bagamba ye munnanga aba tamanyi abeera tamanyi okitegeera Museveni abeera tamanyi. Kakati emboozi ya Bobi Wine oba obugenyi bwe yabaddeko ku NBS mu mboozi zange ez'enjawulo zengenda okukola consecutively oba eziddiringana ngenda kuba nokolayoko just ka segment kamu kwebyo byeyekoonyeeko tusobole okubeera nga tubitegeera bulungi nnyo banga tubirambulula bulungi mu buli mboozi paka bwe binaggwayo nze byendowooza nti kati bino bikola amakulu naye mu bimu ku ebyo byayogedde netugambye nti Museveni bw'aba talimba then kitegeeza muzibe. Kakati munnange era bw'atyo n'alayira okubeera nti akalulu 2026 tekagenda kumubeera kangu yadde n'akamu. Kale oluvannyuma lw'ebbanga eriwerera ddala nga Bobi Wine talabikako ku TV stations kale bw'atyo omukulembeze owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu finally kyaddaaki yamaze n'alabikako ku NBS TV nga bwe kyategeezeddwa era yabadde mu live interview naku z'omwezi zabadde lumu April yabadde Fool's Day abamu ne balowooza nti endala byabadde bya bulimba niwano ku Uganda tulagi nakakasizza nti Bobi Wine yabadde wakulabikako ku ku NBS TV. Kakati munnange abawagizi be babadde basanyufu nnyo era njagala okubuulira nti bwe yatuuse ku NBS TV eno kumpi staff yonna yagudde eddalu bwe batyo ne bamwaniriza mu kitiibwa eky'amaanyi mu ssanyu ery'amaanyi nga Sevia kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti ono talina bubaka bwonna bw'ayisaawo nga bwe bannamawulire nga tebuliiko nsonga buli kigambo kyasimba bw'ati ogenda okitunulira bw'oti nga kirina amakulu manene nnyo okoleka abo bannaffe abatayagala kutegeera bo nga babazaaliramu era balifiiramu era mubakuliddemu buli kimu bo abo gye bali nga ye taligenda kukkiriza obulamu bwe bwonna kasita abeera nga either family member kitaawe maama we oba ye kennyininyini nga alina akagaate mukama babatika era nga bo muganda wange tebalina nnaku gye baali balabye naye ng'ate era ennaku baba bajajjiraba era tubawulira nga bakuba emiranga nga bavudde katiwola ka bushenga n'abalala abaali bakubye ku miranga ne Kenzo juzi nawulira baagala kunzita tibaagala kumutta naye ye ng'ate bimukyukidde mangu tibaagala kumutta kale naawe bonna babbala munaabala bonna muli bawulira nga bakaaba bannayuganda bwe baliba munnange ate tebabakozeeko kubanga bali bakolako era Tamirundi yagamba nti abo bonna muganda wange baatandika dde okutegeka gye bagenda okubeera nga baddukira. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo nga bamusanyukidde nnyo abawagizi be baasanyuse okumulaba ku NBS TV okussa ne staff eya NBS TV era Ken Kaliisa yabaddewo nnyo okumwaniriza newsroom yonna n'ekyamuka era obubaka n'abuwa ku program barometer. Kakati Kyagulanyi bw'atyo yabadde ne Secretary General David Lewis Rubongoya bamuwerekeddeko ne party members abalala era bonna babaddewo wali behind the scenes manyi bw'olaba ebintu ku TV batuddewo naye ate wali mu maaso gaabo bwe muba mulaba
wabaawo abali ku kamera abali ku ki abadirectinga abakola atya eri mu control room bwe bityo action ne TV wali beeraba bingi nnyo kiraga n'otukako kkomo mu control room ya TV oba mu TV station yonna n'otunula n'olaba n'otegeera ebintu bikolebwa bitya. Kakati munnange bwe yabadde ku interview eno nga bwe nkutegeezezza nti sigenda kubeera nga nkumalirayo byonna wabula mu buli mboozi gye ngenda okukola ngenda kuba nkubuulirayokko ka segment yakoonye ku kino na kino ne kakati agambye nti Museveni bw'aba talimba then kitegeeza muzibe. Kakati bw'atyo yayogedde ku kibiina ekya NUP kwe bikituuseeko era n'ebizibu bikifeesinze okusa ne pulaani ekibiina kino ekya NUP ze kirina ku biseera eby'emu maaso ebya Uganda. Kutegeezezza nti yabadde NBS barometer program Kyagulanyi bw'atyo n'akakasa nti olutalo olw'enkyukakyuka si lwangu yadde n'akamu lubadde luzibu nnyo naye akkiriza nti waliwo ebituukiddwako waliwo progress ng'era munnange bwe twakiteebereza nti abasajja baali baalayira nga twakava ddala mu kalulu ka 2021 kampeni za 2020 abasajja babagamba nti emyaka 5 balina okusangulawo Bobi Wine balina okusangulawo NUP. Muhoozi juzi yagamba nti mu mwezi gumu egenda kuba teriiwo NUP egenda kuba ngisanguddewo era n'atandika yatandika ngera kitaawe yatandika mu zi drone mujjukira drone ezajjira ku kigambo kya Museveni eyo gurupu ya Kyagulanyi yenda kugikola ki ngenda kugimalawo drone ne batumya mpitirivu era gwe bw'oyogerako ku bantu nga omugenzi Ismail Access ono Ashback Kato ku consignment eyo kwe baafuna zi drone ezo Muhoozi yazibawa ng'aziyisa Muhamu Kyeggundu kati nga gye ziri nnyingi nnyo just tebatwalako ne bawako n'abantu baabwe endala nesanga okubeera nga zisomba abantu okubatwala okubatakutta kutulugunya ne bakuta bukatula bakusaasidde n'ovayo ng'oli mulamu abamu tebaddamu kulabikirako ddala n'okutuusa kati tuvugala bange 18 bali ababanjibwa abo bo munnange kirabika tebalirabika baalugenda nti bakusuula mu asidi mbu sajja nzoga tuyinza okutta guno omulambo gwe ne gutalabika tukusuula mu asidi amagumba gonna ne gakola ki ne gamiringukira muli kitegeeza kwe toliddamu kulabika ne banoonya amalaalo gwe tegaliiyo bayiwa buyiyi mazzi nga bw'olaba asidi ne bayiwaawo mukoka n'atwala byebiriwo. Kakati bwe yagambye nti tetuli oba tetunatuuka we tulina kuba naye tukubyeko ku nta oba strides ne tusenvula newankubadde wabaddewo okusomoozebwa challenges ennyingi era yabadde annyonnyola nti NUP egguddewo offices eziwererako ddala okwetoloola eggwanga batandisewo n'essomero eritendeka abakulembeze ab'ebiseera eby'omu maaso. Kyagulanyi yagambye nti ebintu bino byamakulu nnyo kubanga bituyambye nnyo okubeera nga tutegeka abavubuka bannayuganda okubeera nga bafuuka abakulembeze ababangule era abakkiririza mu nkola eya demokrasiya. Ate ng'ekyo muganda wange abasajja balabira ddala nga lwaki obuusa abantu ffe tuvugira awo kuba Muhoozi yagamba nti mmwe bannakenya mukyakkiririza mu rule of law ffe wano ewaffe revolution yekola era very soon mujja kuba nammwe mukitegedde. Mujjukira bwe yalabula bannakenya nti Mwekisipira asobola okubeera nga yawambye edda Nairobi. Kakati era bw'atyo n'anokolayo okusoomoozebwa ng'agamba nti kuno kuleese embeera enzibu ennyo eri opposition okubeera nga pulaani zaayo zituukirira. Bw'atyo n'ategeeza nti NUP yali yawandiika constitution oba ssemateeka w'ekibiina ne bamusindikawa ne bamuweereza eri
akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission naye tebamukakasanga tebamuapprovinganga akakiiko k'ebyokulonda tekavangayo kugamba nti kakati ono ye ssemateeka wammwe tumaze okubeera nga tumutunulamu ne tumuapprovinga ne tumukakasa bamutuulidde era nga kino akiteeka ku mukono ogutalabika oba invisible hand guno nga gwe guinterfering gwe guyingirira buli kimu okubeera nti tekituukirira mukono gwe mugumanyi bulungi nnyo ogwa taata n'omwana omutabani era n'agamba nti kino munnange bwe bukakafu nti gavumenti teyagalira ddala fair political competition teyagalira ddala kuvuganya oba kuvuganyizibwa mu nkola ennambulukufu oba okuvuganywa kulimu obwerufu Kyagulanyi era bw'atyo n'avumirira General Museveni era nga no yakulira ekibiina ekya National Resistance Movement yategeezeza n'agamba nti nno ayinza okuba Museveni ayinza okuba nga tamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga oba si kyo ng'alimba nti Museveni ayinza okuba nga yebagamba munnange ye aba tamanyi abeera tamanyi naye mu myaka gyonna kati aliba atitegeera myaka emeka aba alitegeera mu myaka emeka Museveni alimala kuweza myaka 10 n'asooka ategeera ebigenda mu maaso mu ggwanga kubanga ebbanga lyonna ye aba takola ki aba tamanyi kakati bw'atyo n'aga nti ayinza okuba nga aba tamanyi oba si kyo nga yeewugulaza ng'alimba agambye nti President Museveni is either ignorant of what is happening due to the wrong information he is being fed or he is lying. Obutamanya bwe buyinza okuba nga buva ku information gye bamuwa enfu naye ng'omuntu yeebuuza lwaki yeesembereza abo abafu abamujubisa ne muhoozi nno era kyobulanga nakuga nti Balamu akoze sente nnyingi nnyo mu muhoozi Andrew Mwendo oyo gwe mulaba waliwo akatambi muhoozi we yagambira oba okuva mu magye Andrew Mwendo asooka ajje ng'alinga aduumira okay the general is here ne bagiragira sima bakoona kuona obugulu bwe bati the general is here so now general tell your people nenga kana akazajja kagenda kuba omwana wa munne wakazi kukozi mutabani wako nako nako kakali mumu kuba ssente ate Museveni akimanyi era yamulabula mutabani we kati bonna baddeeyo bamujubisa kasaagiramu gwe stand by generator egwiridi ng'asayininga zikiiki bannange abasajja batega engogo zaabwe balinga batega enseenene kakati munnange Bobi Wine era nga akyali ghetto president toyinza kugamba nti gwe baali bayita ghetto president era akyali ghetto president kubanga Uganda yonna ghetto kuba ghetto yesinga amaanyi yewava omuntu owa wansi kakati munnange era kyogera nga bagezaako nnyo okubeera nga bateeka mbu ba ghetto president byonna byolaba Bukyamaani n'alemererwa ne bayita Alien Skin bwagezeeko n'alemererwa ne baleeta baani bonna bavuyizaawo naye Bobi Wine ye yakakata mu ghetto era essaawa eno ghetto president bw'atyo n'akakasa nti waliwo ebizibu mu opposition ekituufu era n'alabula nti waliwo abantu abamu bo nga batutegeeza nga nabo be bavumirira gavumenti naye nga tebali serious about change nga bo bali mu opposition naye nga baagala opposition ebeerewo be twaboogerangako abantu abo nga baagala nnyo opposition okubeera ng'ebeerawo ng'era bo opposition okuvaawo kiba kibakoze bubi nnyo kitegeeza baagala nnyo Museveni abeerewo kubanga awo we bafunira akasente kakati n'agamba nti nno waliwo abantu era nabo abapretendinga still okubeera nga bawagira Museveni naye ate nga tebamukkiririzaamu naye nga baliyo lwaki lwa mbeera kugamba nga bo bali awo
kati abantu abo nabo munnange nabo babeera bazibu nnyo ate era batubudiisa kubanga ategeeza n'agamba nti we've seen many of our colleagues turn against us. Tulabye bangi nnyo ku bannaffe ng'ate batukyukira emmundu bazitutunuuliza. Era n'ayongerezako n'agamba nti n'abamu mu security forces tebaagala bikola bya ffujjo gavumenti byetuusako bannansi, naye batiira ddala okuvaayo bugiriko olw'embeera eri eya save my job. Era bw'atyo n'ategeeza nti kino kiraga nti okulwanirira demokrasiya mu Uganda tekiri just ku bantu bamu b'abakulembeze bamu, naye munnange kino kiri ku biseera bya maaso eby'eggwanga lyonna, nga tutunuulidde akalulu 226 ke twolekedde. Kyagulanyi bw'atyo yategeezezza n'agamba nti ekibiina ekya NUP kigenda kubeera nga kipushinga protest vote, akalulu ke tugenda okubeera nga tusuula mu bungi. Buli munnayuganda ajje asuule akalulu mu kulaga obutali bumativu nti ddala twakoowa, nti mulina kujja kusuula akalulu kulaga nti twakola ki, twakooyera ddala era bakitegeere ne babeera bakabbye nti kituufu abantu baatukoowa ng'era bwe kyali 2021 tukasuule na busungu era bakakase nti twakola ki, twakoowa. Era n'agamba nti eno y'engeri ey'emirembe era nga tuyita mu mateeka okubeera nga tuwakanya oba tukyalenjinga gavumenti. Naye yategeeza infact tategeezeza ku guno omulundi, naye yategeezaako n'agamba nti singa General Museveni tumuwa emikisa gino gyonna nga tuzze okubeera nga tulonda era ne tulonda ne tumulaga nti tetumwagala, tetwagalira ddala nkola yaabwe yakututeeka mu bwakabaka oba tuteeka mu dynasty zaabwe, ne bagaana kiba kitegeeza nti amakubo kati gajja kuba gakola ki, gakyukamu. Ekyo yakyogera Bobi Wine era akatambi gwe ndiba nkafunye wano nkalina archive yange nja kukuleetera era nakyo tukyogereko ng'ekiseera kyakyo ekituufu kikoze eki kituuse. Kakati munnange Director of Public Prosecutions era nga mu ofiisi ye omubaka MP Jonathan Odul amaze okubeera nga exposinga nga anokolayo ebikyamu oba obuvundu obugirimu. Kati ono amaze okubeera nga atutegeeza nti ofiisi eno eya Uganda eya Directorate of Public Prosecutions DPP nti bano bagamba nti ofiisi yaabwe beemulugunya okuba nti baagiwa amannya amalala naye nga bannayuganda tebalina kyakubakolera, nti baabatuuma ba Directorate for Political Prosecution. Tebakyalina kyakukola kubanga ebyobufuzi byagikola ki, byagifumbikiramu, tekyali Directorate of Public Prosecutions. Nedda bannayuganda bagamba nti Directorate of Political Prosecution. Kakati Jonathan Odul agamba nti DPP akozesebwa nga political weapon, akozesebwa nga emmundu okulwanya entalo z'ebyobufuzi, naddala okusirisa amaloboozi aga opposition, okusinga munnange okakasa nti obwenkanya bubaawo musiga eddamuzi. Bw'atyo n'ategeeza nti akakasa nti alabye abantu nga already bamaze okubeera nga bali brandinga obanga ofiisi ye bagituuma erinnya fukyo giyita Office of the Director for Public Prosecution. Abantu bagamba nti Office of the Director for Political Prosecution. Kakati bino munnange bireeseewo obunkenke obw'amaanyi ennyo. Era nga bagamba nti
office eno etagetinga abantu for political reasons, ekozesebwa bannabyabufuzi okubeera nga ate bannayuganda babakooza akajiri okusirisa amaloboozi naddala ga opposition. Kati bwato n'agamba nti bannayuganda bangi nnyo bali mu makomera, bali mu makomera mu misango gye batazza, gye babateekako buteesi olw'engeri y'enjawukana y'ebyobufuzi. Kubanga munnange bamaze okubeera nga baddira essiga eddamuzi ne balikozesa okubeera nga lirwana entalo z'ebyobufuzi. Ekyo kyabulabe nnyo. Era n'amukakasa n'agamba nti munnange tekiri ku national level kokka, naye ne ku lower level n'abantu abawansi bonna ofiisi eno eya DPP ebafuukidde ekizibu nti ebintu bingi nnyo ebibaawo mu njawukana z'ebyobufuzi. Essaawa eno ofiisi eno yebimaliriza eya DPP. Era n'agamba nti nno bannayuganda bonnange si basanyufu yadde n'akamu, era naffe twewuunya okuba nti nammwe muli basanyufu nnyo okubeera nga mukola ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Era mu kafubo ke baabaddemu ofiisi ya DPP olwo eyagala bamala okubeera baapuruvingi bajeti yaayo, yabagambye nti njagala okumanya ku mmwe mwenna ani gwe baali bavunaanyeeko omusango, ani gwe baali bavunaanyeeko omusango, mumanyi kye mukoze eggwanga lino, mumanyi engeri gye muyisizzaamu abantu, mumanyi engeri gye mukoze omuntu. Do you understand what you have done to the human being? Omubaka Odulu ng'ababuuza nti ebikolwa byammwe bikoze kinene nnyo mu kukosa abantu abali innocent. Era bw'atyo Odulu n'anenya nnyo ba prosecutors okubeera nga ofiisi yaabwe bagifudde ey'entalo z'ebyobufuzi nga bakozesa criminal charges for their political gains, okubeera nga bafunamu kwegamba bagifuula bizinensi, tekyali mazima yadde n'obwenkanya. Kale bw'atyo n'abaga nti mulina okubeera nga mwadressinga ebintu bino ofiisi ya DPP bwe muba mwagala okubeera nga bajeti yammwe ebeera approved. Singa temutunuulira bintu ebyo, temubyadressinga, temubitunulamu, temukubamu ttooki kwetereeza, tebagenda kubeera nga baapuruvinga bajeti. Kakati munnange nabo bwe batyo babadde tebaprovidinga direct answers. Ebibuuzo babadde babyebalama nga bagamba owange tebalina ebizibu biri mu Uganda. Nyagamba siina gangoba, saagala bangobe, saagala bangobe, saagala bangobe. Kale kabadde kaseera ka bunkenke nnyo mu kasenge ako mwe babadde babakonyiza kasenge ka palamenti ng'ebibuuzo babyavoidinga tebabiddamu aba ofiisi eya DPP. Kakati kino kitegeeza nti ba DPP officials bano abantu babatunulira eriiso ejjogi. Era Odulu ebibuuzo bye yababuuzizza bagamba nti akugoba tabulako kyakusuuza, nabo gye bali yonna babyasimula bugolo. Era bamaze okubeera nga bakitegeera nti already abantu bamaze okubeera nga bategeera nti ofiisi eno ddala ekola emivuyo mingi nnyo olw'okuba nti bo baagala akasente ne bakozesebwa. Ebyo tuvaayo tugendeko ew'omubaka John Baptist Nambeshe. Kati wabaddewo amawulire agalaga nti si musanyufu Nambeshe nti kwegamba baamuovalookinga ne batamuwa kifo kisava nga ye bwe yandibadde alowooza, newankubadde ye munnanga atavuddeyo n'abyegaana agamba si bituufu. In fact nga sinaba kukubeera nga nkubuulira biki bye bamwogeddeko ku nsonga eyo, ye agamba nti si bituufu. Nti ekisooka maama we mulwadde nga yeetaaga ye kennyini Nambeshe okubeerayo mu ddwaliro e Nairobi, okubanga tugamba abadde bize ng'agendagendayo nnyo.
kale kwegamba ebyo byonna biboogera ye agamba nti propaganda obutabeerawo babe bagamba nti mu kaseera kano akatono abadde abuze nga tabeera mu activities za NOP nti abadde ne family matters. Kati ekyo nyagadde nsooka okubuulira bifo nga sinakubuulira bino kubanga saagala ate obuulyawo bino bingenda okwogera bikusinge amaanyi mu bwongo. Naye nga munnange amanji ya County MP John Baptist Nambeshe avuddeyo n'ategeeza bwegamba amawulire galaga oba ensonda zigamba nti alina kye bata frustrations after being passed over for a top position leadership role, nti alina obutali bumativu nti agamba nti bamukozesa ne bamusuulawo ne batamuwa kifo kisava mu bukulembeze bwa NOP kubanga jjukira nti Nambeshe essaawa eno akolanga National Unity Platform Vice President in charge of Eastern Uganda. Kati okusinziira ku nsonda gye tutamanyi naye nga tubirabyeko mu mawulire nga bikola headlines nga bagamba nti yali asuubira okumuwa omulimu omunene oba role ennene obuvunaanyizibwa obunene obusingaawo mu kibiina kya NOP. Kati Nambeshe nti n'abeera disappointed okubeera nti baalonda Joel Ssenyonyi omulimu guno era nti ye ng'agamba nti alina leadership experience nene nnyo era nti mobilizer wakabi nnyo mu Bugisu region era nga kino kimuleetedde okubeera nti wamaanyi saidi zeeyo kale nti ye awulira ng'eyakozesebwa n'adampingibwa. Naye nga bwe kiri nti munnange wali omu kati wabula muliro y'ensonga lwaki mba njagala okubuulira ebintu bino naye nga nsoose kubuulira kwewozaako kwa Nambeshe. Kati tumanyi ensonda wa bino gye biva tetumanyi ensonda wa bino gye biva naye nga amawulire galaga ensonda bagamba nti Nambeshe ono abadde nga aholdinga security meetings ne senior officials okuva mu kibiina ekya National Resistance Movement era nga jjukira nti eno gye yali mu NRM era bagamba nti akutanye ne Mike Mukula ne Lydia Wanyoto nga bagala omukonvinsinga okubeera nga adda mu kibiina kya NRM kye yavaamu 2021 era bwe yakivaamu najja n'ayingira bw'atyo NOP ku tikiti ya NOP n'awangula ng'omubaka w'amanjiya Kawunti. Kakati ebyo bikyali awo naye nga bwe batyo batugamba okusinziira era Nambeshe n'abeera nti abali takyalabika mu nkuŋŋaana za NOP abali takyalabika yasemba kubeerayo mu myezi emitonotono emabegako awo ndowooza yalabikako mu party function January nga tujjukira okufa kwa Mohamed Segirinya mu kaseera ako bwe yalabikawo awo tuli mukungu bagira Segirinya bwatyo bwe yalabikirako awo ku kitebe era lw'okubeera mu functions eza NOP naye yagamba nti maama we mulwadde era nga alina okubeera mu Nairobi hospital bwatyo frequently ng'alina okuba nga agendagendayo era yagamba nti ebyo byonna bimwogerwako political propaganda naye ng'era bwe kiri wano ku Uganda Tragi tulagala kuleka jinjala limu ga sirivonole ate nga tulina okuba n'eriiso ejjogi nti tulina okutunuulira ng'era bwe kiri nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bajja kumuwaayiriza oyo akola bw'ati ali ebisiyaga naye nga temufuba mumulabaawo oyo bakola bwe batiiba naye ate nga mulaba birala abo bagamba mubiraba mutera okubeera nga mubiraba era nga mubiwulira nti ebyo biri buli wamu. Kakati bwe tuli essaawa eno nga bannayuganda nti kati tulina akasengejja mu bwongo tetukyalinga luli omutimbagano kantu katono oluba okalaba abagamba wano juzi nabagamba Bobi Wine bamuganya okuyingira mu ggwanga eri Angola tolimba kasajja g'olimba oli kanyampi Bobi Wine tuno tumulaba mu ddwaliro ali okulaba bannamawulire bakubye Kawempe North ne mutamanya usooka ogende ku maapu obuze Angola eri luddawa eri wano kumpi Bobi Wine kugendayo bw'ati twaife tuli mu kalulu ekiro ekyo aka mukwano gwaffe ono nalukoola nga Bobi Wine ye already ekiro ekyo baali bali eri
era bwe baatuukayo ne babagaana okuyingira n'abakulembeze abalala kwetulula ensi era ye n'agirinyirawo n'akomawo wano kiringa bonoga ati ogenda e Sudan n'ojja e Kampala ose n'oddayo wali bwotyo dakiika ntono nnyo oba e Rwanda Kenya nti omuntu akozesa ennyonyi tabanga akozeseza bbaasi oba bodaboda ffe ze twamanyiira. Okay, ebyo byebyo muganda wange, naye nga bwe nkutegeezezza nti tukyeyongerera ddala mu maaso nti Bobi Wine bye yayogedde ng'ali ku NBS tugenda kuba tunokolayo kimu ku kimu mu mpozi zaffe ez'enjawulo ez'omuddiringana nga munnange bwe nkitegese. Mukama Katonda abakuume nange ankuume, mwebale nnyo.